Bamuyitani bali bamuyita Alex nasiramuka nasiramuka yasiramuka omwaka gumu n'ekitundu emabega nafuuka Muhammad yagenze ku ntaana ya Muhammad Segini yagenzeyo ngani anti oli yali munne ng'abadde amusaba ki mu bigambo byo wanaalaga babadde bava mu debate yabadde azze kwesimbawo kuba Nuupu nga bava mu debate n'agenda alambule entaana y'omugenzi n'afukamira nga mugamba alwane omugenzi asaba entaana omuntu alimu alwane asobole ofuna kaadi n'okugwa agenda ggwa bisimillah tebamuwadde bagiwadde Nalukoola bagiwadde Allah alhamdulillah bagiwadde Nalukoola. One, we have to support ourselves. Umaru Magala alhamdulillah musiramu ebyaddala naye era okuba nti basiramu bebadde n'abasiramu but at least waliwo omugaso asinga Nalukoola alina omugaso munene. One lawyer ate asuubirwamu ebintu bingi ng'omuntu. Second, obusiramu bwabukoleredde mu kawempe n'abantu bangi. Kale ekituufu abadde deserving okubeera ng'alina kaadi eyo. Era simusinkanangako ebbanga lyonna Nalukoola. Even yadde okumulabako obulabi. But at least my heart a relief a bit. Okubanga yagifunye. Saba Allah amuwe obuwanguzi obusemberayo ddala. Allahumma amin. Elias Nalukoola Luyimbazi. Abaddeko nnyo ku media mu kutuwabula amateeka bannange tebakutuusaako bigundi kino weerwanirire waliwo akawaayiro. Such people betusinga okwagala. Sibe kiri kubanga akulaga naye woneddukira naye abalala basirika. So Umaru Magala nsaba Allah wakitiibwa obugumiikiriza abukuteeke mu mutima sikwabadde kusosola wabula osigadde oli wa kibiina. So saba Allah amugumye. Oyo erinnya lye yani Alex one nga tetunnagenda kukikola ekisooka tukimanyi nti kifu tukimanyi nti obwo bushiriku. Waliwo mumanyi yawandika ekitabo kiyita al-Irda al-Bayan kya Sheikh Muhammad Ashinqiti kya Sheikh Ashinqiti Allah musasire wale muddeko mumanyi abolaba asirise kasa tugendeeyo naye sirese kweraga nti mmanyiyo kuba nawe kimanyi nti mmanyiyo naye tuleetera baneeno babayita bati abali mu kirasya yabijjewa profesa abijjawa mali batubuuza ebibuuzo ebyo no aba bayayaabo era bw'oba nga osobola okuddamu Allah mwebaza. Nze ebbanga lemmaze ku media saanukulangako omuntu nga mwanukulira ku media oba ku TikTok otusigale oku nga we sharing messages tosobola kubaako kyosobola kuyiga ku ye kubanga atandikidde ku kiriwa ku kino naye yeyambisa yaleeta ebigambo bingi n'ateekamu kalayini kagambo kano Imam Ibn Baz yakale yakogera mu bitabo kye naye kano Sheikh nze nakasomye mu Irda al-Bayan nga Imam yakaleese yaleeta ebigambo bya Ibn Baz nga Ibn Baz abiwamu reference bamanyi yagamba nti la yajuzu lirrajuli wala almar'a tekigwanira musajja oba muki oba mukazi la yajuzu lirrajuli wala almar'a tekigwanira mukazi kuba bali bamubuuza nzikirizibwa okugenda ku ntaana nengisaba nengyetoolola n'ebirala naga nti tekigwanira musajja oba muki oba mukazi ekisooka an yustighatha bihi okusaba obuyambi bakuyita bati okusaba buyambi yes yani okwesigamira ku biki ku mugenzi okubaako ky'omukola ki okubaako ky'omusaba si ky'omufunamu okitegedde oba byenjogero bitegedde olaba kye tuliko ekyo
naleta ekigambo nti wala tawaafu bima yudia yadde okwetooloola kabuli eyo ng'olina ky'osaba nga munnaffe bwe yakoze tekigwana tuddamu okugyesigamira oba okugyetooloola ng'olina ky'okola ki ky'ogisaba. Ekyokubiri ekyokusatu n'agamba ekyokusatu ya rabbi talika kyekyo kino wala nadara lahu ebyo byonna bisatu bwe yabikoze ebyo byonna byonna bisatu yabikoze. Yasabye kabuli yetoolodde ki kuba ndowooza mwamulabye nga yeetoolola adda waneeno bwati 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 bwati. Ekyokusatu nafukamira kuyo ng'alingaagi amulaba nti olaba olinga alaba omuntu oyo ali awo nga n'omuntu alinga akola ki akulaba. Sheekhi yagamba nti ebintu ebyo ebisatu fahatha min ashiriki al akbar al mukaffara. Ebintu ebyo ebisatu ababikoze n'okusukkawo bigwa mu muteeke gwa shiriki gwe tuyita omunene ogukaafuwaza omuntu ogw'omuggyako erinnya lya Muhammadi n'addayo mu bwa Alex. Ati Allah yatugamba nti fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Bw'obanga olina ky'osabasaba Allah tonoonyayo ekirala ekitali ani. N'aleeta ekirala gati waman yad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Omuntu yenna asabe ekitali ani la burhana lahu bihi talinawo obufulumiro talinawo chansi ya kumuwa ekyo kyasabye. Fa inna wallahi anti kati kyeyasabye yakifunye wallahi Allah talina contradiction mu bigambo bye. Fala burhana lahu gwe kyosabye togenda kifuna assurance Allah yagikola ki kuba tosaye kabejja gombulira yali asabye omugenzi n'akifuna wana abo bafu abo babawulira teri yatawulira. Yes omufu akuwulira na bulungi yasmauna kalamuhum abazze ku kabuli ababawulira ne tayinza kuba kushabakolera n'abayitanga namwe temumuwulira tayina iragala babino bizonto muno naki zandi bizibu byange nkuyambe ki oli kubya kadi eno bandi kumumanira buka ngalamira bwenjira bwenti bwenzira bwenti musajja bwankube emiggo nyumiza amanira gundi nwane ofune kadi yakoze ekikolwa ekibi mfakiti ne mbusamize kibi anti ne mbasamize okusaba kabuli balabira ddala ng'otyobodde si kya buwangwa ekyo asi kya buwangwa ngambe mbasamize ambu buwangwa ulira niwe ngambe basamize mu buwangwa kiki wabula mbasamize kiki ate bachanti bye bikolwa byabo naye mu buwangwa balaba ng'otyobodde obuwangwa nennono kubenno ya Buganda liko gendo sabe kabuli gendo sabe ebijja gendo okola wabula mbusamize je kiri kakati mu mbadde mbitabudde wali eri kati anti byonna nze mbitwalanga busamize buwangwa byonna mbiyisa naye mu busamize abafuwa mmindi basa ninduga ekyo bo bakiraba buki abo kyo bakiraba bulungi ire tebakiraba naye kati eno fa abavudde mu busiraamu ddala completely era ye wakutola shahada simanyi yagimutoza teyamubulira bintu bifaanana bwe bityo ate ekyokubiri abantu basiramuka nnyo politikale ng'ategedde nti ekifo byagenda okwesimbamu byabasiraamu n'asalawo akole ki asiramuka abantu bamukole ki ate asiramuka omwaka gumu emabega oba emyezi 6 ali mugumu kitundu n'asiramukira ku lwekyo naye akabeera mu kawempe oba tamanyi nti yabasiraamu situjja kumuggyako obusiraamu bwe naye kino kiyakoze kyo yavuddemu addemu atule shahada addemu tetukuzanyirako va ku bino nti yambadde simanyi badde tomanyi ku shiriki genda otule shahada kasita simiggo bubanga ddala ddala okakasa nti wayingidde obusiraamu era obuliko era obwagala genda otole shahada gende waseeka akutoze ki Nando jafuna wena abamuwolereza abajja gamba ate omusajja abadde tabimanyi Allah tavunaana atamanyi oyo kiki atamanyi
era agambye abadde tabimanyi. Kale wata kimanyi kasite kirungi nange kennyini abimanyi buli dakiika ntola shahada addeyo agitoleko yenniya. Amma kitegedde addeyo Agitole. ashadu nkakasa nga si byabufuzi bwanaddayo n'atoola obusiraamu mwali neba namukuba akalulu n'atadda tumunoonyeko mizikiti tumulabe neetalabikangako yadde ku kabalaza. Bannabyabufuzi awo tetumanyi babaseeka baabwe. Simanyi era nze nagaana okubeera seeka wa munnabyabufuzi yenna. Sirinayo munnabyabufuzi nga nze seekawe. Ate simbirira ddala ne Peter. Nene sibira nga nze seeka oli musiraamu ndi musiraamu nga nze seekawo ng'oli wa byabufuzi. Ng'oli MP. Nyinze nze lwe neesimbawo neebeerera seeka wange kennyini. Enzimba y'obusiraamu Kabuli ezimbibwa etya? Ekyokubiri Segirinya bwe baba nga bamwagaliza ddala nga musiraamu baddeyo bakoone ekintu ekyo. Baddeyo bakoone kye bamuzimbyeko bwe baba nga bamwagaliza obusiraamu nga n'ekyo kyabadde proud of akikola ki? Wano ndinga asudde ensanafu mu nnumba. Tekisoboka banne busiraamu mwatutama butabuliike bannange qad jaa alhaqu wa zahaqa albatil. Amazima gajja obulimba tulina okubusaanyaawo seeka tukiriza tubusaanyeewo. Enzimba eyo mweri mu busiraamu teriyo tebanga nayo era abakikola ku balongoofu bakikola mu bubuze. Abalongoofu tebabisabangako tebabisaba waba tukkirizibwa oteekawo amabulooka bwe tuba nga amazzi gabadde gaseerera nga ne bulooka ze tunaateekawo twabazimbe ku nsozi bijja lwa ddaruula nno ate tunateekayo ettaka ligenda ate amabulooka gano we ganaabeerawokko nga tekuli mu kaseminti ana gajja kukkirira kati awo tukkirizibwa okusima akasingi ne tunyweza nga tunyweza ttaka futi mmeka akatono luta. Wano walaga alama nti gano malaalo ne weewaba nga tewaliiwo nti oba enkuba oba mukoka kyetukola tuteekako mabulooka nga tutaddemu yadde kaseminti. Yes tweto amuinikesa amazzi gajja gana amabulooka gajja kukola ki? Bino babikoone babijjewo babikoone kwana omugenzi kye yabiramira. Mulimu alama munateekako bino ne kubirama teyabikola ki? Teyabirama. Munyiriza ki? Nfuba munyiriza. Banyiriza eri wansi liri ttaka. Nali mwagala nnyo. Njagala abeere ennyumba baateekayo tayiroozi wansi. Lwaki baseeka kungulu? Omufu obwetaavu bwe bwawa. Alina kyalaba waggulu. Wansi gyafuna emiko oba ekitangaala. Kati bamuziika wansi enziika entuufu ey'obusiraamu ate ni waggulu ne batikola biki? Ne bakola nonsense. Tekirinaawo yadde kakwate kakutaganira na busiraamu nabbi yakitugaana. Wenzimba futi emu kati waliwo yagambye nti nati bayiwawo kamayinja awo n'abakatuliki bye babikola esa design eyo nazimba ennyumba tetusobola kuzimba byebimu mulimu azimba ekiwungu n'agiyita ennyumba mbumakati wano ekiru mba sizimbyewo ate batozimbyewo gwono bwe yazimba wano nazimba wali eri ekiyungu bifaanagana nimwe nna muba mwakola ki? Muba munna mwazimba. Oli yateekako mabaati ganina ag'esatu bbiri onaateekamu ga 8. Okitegedde? Buli ayagaliza Segirinya akalungi agenda amenye ekyo. Ate wallahi teka tubeere nalo kubanga omubaka bwe yakola ki? Ffe tuli ku busiraamu tulangirira Allah. Kankuwa ekintu kimu. Kabuli eyo girabanga ey'okuzannya n'ekyo ekintu Ibn Taymiyyah rahmatullah Allah amusaasire yatugamba ekintu ekyasinza okubeera ekizibu okukuuma ye Kabuli. Lwaki nti Kabuli? Olw'ensonga eriko ebintu bingi yaga singa kisoboka abantu baali ewaze ng'omugenzi. Singa kisoboka kwewala omugenzi. Kofudde katuweereze bweriziddwa. Abalala banajja artist ne bamulujjako omuddoddo ne bakola ki? Anti nkulaga abalala artist banajja. Tubabaganako bafamire kujja kulima nga ate nno ng'ennima si tekyuse sha'airillah. Kuba waliwo abalima nga mwenna muteekwa okugwayo mulime ebijja bya taata. Emmere n'ebeerawo. Tenti n'ebeerawo n'omukolo twazze kulima bijja. Era nga taata abadde twagenze mu kyalo kulima ku biki? Ekyo bifu nnyo. Abaliyo tewali abeerayo bamusuula mu kibira.
katwe kunganya family tugende abaliyo bakola ki babivaako nga baba bagenda okulima olubimbi tebabakubira kujja kulima kusimba muwogo seka okitegedde abalikumbi n'ebijja babivaako faba mu kibuga katunganye ka taxi nga kyeki batuka temugenda basimbira muwogo nga temugenda basimbira wama muwogo na lumonde kyogamba naye bamuvaako tebakyalya balya n'okunywa banyi kati kyekugamba kakati kiri ekiri wali eri lwaki abuukagana amalalo n'agenda n'alima wali eri n'asimbawo olumonde n'asimbawo ebikajju ng'amalalo gali waneno gakutte ensiko tolima malalo wekka linda muyita abasajja bajje balinga 8 bajje balima amalalo tugalima omulundi gonna gaggweewo naye ng'olaba abawoza mangi tetusobola galima omu naye balimye egundi eyiikeezi gana amalalo amangi tegaweza yadde futi 10 ku 10 gwe bawuza amangi oyo shiriki muntu ajja kolekole kasuule wali eri ajjeko omudodda asuule wali eri bwekuba kuzzako ttaka alizeeko asabe nti allahumma ghfir lahu warhamhu tambula genda tolina kirala obodde wali eri olime kalabe nga bya bulijjo kuba naali munda yafuuka dda ttaka seeka kitange ono yali mukkiriza nnyo kamukoleko nga ngamba ya rabbi yogera ne mungu oyo biganyemu ani taata ani taata yafa anti fede tusaba Allah nga tuyitira mbalongoofu kale abantu bali badde kyo bakimanyi tetusaba kabuli kubeera olwosabe kabuli tetusaba kabuli tetwesembereza kabuli mu mbeera ya kusinza ntegerekese tubeera direct twetukira direct wa Allah ku buli kizibu kyonna ne mbutuufu kankubuulire y'akantu kamu nga tumaliriza oyo komulaba ayimiriddeawo kakati kankuwa ekintu kiri kimu naye bajja twongerera kikanga 5 6 katugezeeko wano kankuwa ekintu kimu omuntu Allah azibya obudde n'abukeesa gw'ogamba otya nti tasobola kukuliisa bizibu ki ebisinga okuzibya obudde okyegedde Allah yagamba nti wemba njagadde mulaba mutya mbalekere obudde buno obw'emisana bwe mulabanga ekyangwe ennyo sarumadan ila yaumil qiyama paka kiyama nga tuli misana ttuku mu surati Qasas kale mulabanga emisana akasana kajja bocha nga temummula mwagala kwebakako mulaba mutyamba w'ekiro sarumadan ila yaumil qiyama paka nekulwa ekisa kye Allah ganti antabika nemba wake emisana munonyezemu ku sente kiro mukole mutya ekintu kino ekyazimbiddwa ali mu ndeeri kimukosa bakikonekone kiringa kuzika mu keesi kimukosa kuba sikyayagala teri gwe bakiteekako akyagala ate eri wansi kati Allah yakufuga gwe bagamba eri kabaka ba Museveni yafugayo ebiye bikoma wano naye gyalaga eri waliyo birala mivule emboka ekabira wansi awo gwe nkutidde obuwumbi bw'emboka Allahu akbar kale ekikulu tusaba Allah muganda waffe atole shahada bw'amala okutola shahada akakasa obusiraamu bwe nga tasiraamukidde mu byabufuzi ekyokubiri ekyo takiddiranga n'abalala bayinza okukikola munawudde yeetondedde abasiraamu mu nsonyiwa abasiraamu beekawempe bamuyinako obuzibu ki be basonyiwa oyogedde ku kigambo ani yamusiramula weyabadde ku makyakedde okugendayo yagenzeyo okusaba bannakawempe n'abasiraamu bamwetondere ekikola kyeyakoze abeetondere kati babasiraamu abamugamba abeetondere bo bamuvunaanako ngaani banna nga sonyiwa ye Allah bw'aba tanoonya bya bululu yeetonda byaki yeetondere oli omunene alina obuyinza bw'abantu bano abakake huwa alqahaaru Allah ye mukasa asobola okukasa bannakawempe bamuwa akalulu akyali mu kibi yeetondere Allah asiramuke afune wuzuya agende muzikiti tumalirize sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in baganda bange mwenna bampuliriza Hamza Bukhari wa mune Ali Masembe Umar ku kamera Allah bakume atera abagale okubanga bejjumbidde nnyo obusiramu g'abavubuka nakuzo mwezi 23 mwezi gunene tugenda kubera ku Serena egena ba public holiday nga tulaba abana batereza bwe basoma bwe bennyonnyoza ekitabo kya Allah n'amaloboozi ag'enjawulo agegono at big events wa Mnairaj Foundation baba tegese Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah gwe kasola ba Iraj Foundation by the way musajja wa charity nyoyo ayagala nnyo okuyamba kalate bagenda ne bakwatagana ne bigi Maria mutakubwa atoyo ate mu kuyamba tekiri walala Allah nagenda abagatta bati
so bw'ogatta bomb ne nuclear weapon kiba kiralamu simanyi nakumanya babagiyita na mother bomb naye yes 23 Serena Hotel anti jamu bw'anaakwate kubo tugenda kuziba Kampala yenna buli yenna agamba nti la ilaha Muhammadu Rasulullah agwera direct wali eri ku Serena n'atannagitola jangola bo bulungi neggono erigenda okuva mu kitabo ky'otannaba kukkiriza oba oliawo Allah mwanayisiriza n'okola ki n'okkiriza n'osira mu kanti abaana abanyumya ate basomesa ebigambo ebiriyo nja kubaayo ng'omusomesa nja kubaayo biidhinillah Allahumma amin wichemu tuyingire yikemu gojawa bulayo wicheji tuyingirira manzani nakwajja kuba bulayo na ku musanvu ya rabbi mbegayidde abalwadde ba alusaz tujjanjaba bulwadde obwo mujje tubajjanjabe alusaz bi idhinillah mu mbeera y'okuba nti tugenda mu mwezi tugenda kusuubula tusena busenyi tugenda kusuubula buli amanyi obusuubuzi buli mwezi gwanga lumu omwezi ogwokusatu bi idhinillah tusaba Allah wakitibwa sufidat shayatini bisalasil ajinyweza bwate enjegere Allah naga ntovaawo waneeno asiberi ibiris naizine ndazisigala zikyakola that's why osango linga asobola okondera mu kisibo labade asobola okisingira mu kisibo asobola okubbira mu kisibo hatta n'okulimba nga alina gwaguza ayiseewo nga atalimbira mu kiki kyovola batuba kumako ndiga nti egundi tewasiibye bwemba nasiibye kikole tutyo olwo tugende nga tukuba bukubi bantu anonya busente Allah tukusaba otuse mwezi ogwa Ramadan nga bwe tukyali mu Sha'ban tumutwala tulimutwala nisaba Allah twangwize tumumaleko bi idhinihi jalla al maula Jaid Logistics yemu kubakuletera ebintu okuva mu nsi ezaawa ensi ez'enjawulo esangibwa kwa Luwa Park Qibla Travels yakutwala ku kyoto Qibla Travels anti bigi yakuwa ekyo kimanyi bulungi sawa yonna nga inshallah masembe ategeke passport Allah atekemu obwa omanye njogera yakakamu masembe ategeke passport inshallah genda kwate ko kunywa to ninga abana bigi kisera kyengenderamu nga waba wati naye bwayagala yangam ate buyayina amanya gasobola sheyo okubasindika omanyi the way she's talking olabira ddala nga mubutuufu n'amabanja ogerabidde kibuli naye kennyini akimanyi kibuli kale Allah tusaasire atukuumire Maryam Mutakubwa amuteere emikisa mu ngalo ze na buli kyonna kyateekako engalo ne sente z'abala tusaba Allah wakitiibwa azimuwe mu bujjuvu ateera mu bungi Allahumma amukingiriza abeebiiso fenna saba Allah tukingiriza abeebiiso abatwagala wamu n'abashiriku abataagala ddiini ya Allah tusaba Allah obateeke wala Allahumma amin byonna biri ku ggwe mbadde ngenda kubira simu ngambe eroda nga seka tagenda kwata ngulaki atakaliro tewakabulidde akakyate nga bakwisizamu eggaali ne bagamba seeka kibyayogera omusajja yatuvuma ani aji bakalo bantu bala haji yamuwadde wallahi sina kyenalabe waliwo neyaŋŋambye yagambye naye yatusala ate amagenda n'amadda bukali yayononika abawalimu ate kati mutandise kukola ebyo naye bw'obuuza abo abayogedde babogera ebigambo ebyo omusiraamu yakoze eki yagambye busajja ate boddayo n'owuliriza ebibi ebirala yabadde mu bulooya yagambye nadde ntegeeza bulooya era ne mu kigambo kye mulimu bulooya aba ntegerekese kasi mu Ramadan Allah musasi yatangaziza bulungi Madina janaga nti musiraamu talina bukwetonda kwa yetonderani yalambuludde yes yaga kati yetonderani Bukhari mutuufu n'abalala bane haji muki mutuufu olw'ensonga emu abamulumbye be bakyamu talina gwe yavumye okujjako kigambo kimu nti bwaba yayisa abantu n'abakkakkanya nti obusajja yeseeyo ensobi ntegerekese naye obwo obusajja nabo nze lwakuba nti nako wentalo waliwo ekigambo nga lulimi nga lwero tugiyita lugatul adiya empangala y'olulimi nga wetuwangala ne obusajja obwo
bweyisa bubi sajja obwo si ihanan kukakkanya muntu wabula olw'enneeyisa gye beeyisiza batuuka akaseera ng'onoonyayo ekigambo ati ekibajjamu nga kyekyo wensanga oli nampita mmande okitegedde kakati malevu simanya n'ebisika kati adiya empangala y'ebigambo esobola ebbanga lyamala nga tawemudde so wenyiza okugambira nti bw'aba yabuyise busajja nakyo nze sikirabamu ng'ensobi ontegerekese kubanga kigambo ekitambulwa teyalina gwe yavumye ntegerekese kuba busobola okujja nga busajja butini busobola okujja nga buli awo mosquito sina butini busuni sina busuni butiddi nga buli awo omanyi naye balooya abavubuka ennaku zino omuwala omutono bamuyita kasota kati olumanga ogamba yakoze ensobi no kati ekyo si nsobi Kasimu ayo si nsobi mu ekyo wabula eri gye twayogera ng'ensobi yeeyo nze ngazi gye nalabamu ng'ensobi ne Seeka Kasimu Ramadhan nalaba engeri yagikonyeeko naye okuyita abantu obusajja olw'obulyazaamaanya bwe batuuse eri abantu omanyize bwe njogera ekigambo Masembe nze abantu banene aboogera ku midiya ate bankanga olw'ensonga nti bo balina byabwe bye balowooza bampisizaamu omwana ani yasaze akantu ako nasala nakubidde Masembe nga ne Masembe tamanya ani yakajjeyo yagize bwate naye oluvannyuma natunuddemu nga ndabira ddala nti omanye amazima we gali tegasobola kwegattibwako bangi ntegerekese era ab'omu yatandika okulwanirira amaki genda nga bayizi 6-7 ne tuberemera ku ekyo ne bali abangi ne batandika okukkiriza ki of course era mulimu n'abamuvuma abamaze ne bankubira ne baŋŋamba naye okusinzira bonnyonnyodde alhamdulillah awo ffe tukitegedde hajja badde takinnyonnyodde Bukhari konze mwetonderaani mumuli bawalimu kati mwabadde mwagala hajja abeetondere kati gwe mukubire bamusiraamu kubanga oba tokkakkanye wallahi batokkakkanye ayi kabunyi kutabuna oba tokkakkanye omuga nti kuba obuwalimu butuwa kwetowaza yes buliwo oba omukakkamu wallahi ensi ogiwangula akakasa akagamba ako waliwo omuwala yajja n'agamba taata we njagala kufumbirwa ddadi n'omuvubuka namukoze eki n'amugamba gamba sorry mwana n'amubuuza nti ddadi nkoze eki namuga gambye oyagala gamba sorry nga nze sina kyenkoze namuga agenda nakomawo namuga nti ddadde omusajja ayagala kujja kutuuka wane naakulabeko namuga agamba sorry mwala kati ogwala ogwokusanaga nti gamba sorry namuga nti owaitaati ddadde alabika ninawe nakunyizizza naye munnange sorry namuga otuuse okufumbirwa nti lwaki nti bw'oliyiga okwogera ekigambo sorry nga tolina kyokoze ogenda wangaza obuki ogenda wangaza n'ensi n'obulamu n'emikwano yadde okikoze bw'oli kiyiga ekyo kaakati abaavumye nga bavuma Haji olw'ekyo ekigambo n'abaavumye nze let them say sorry to me and Haji oba kitegedde kuba twalambuludde omusajja ne tulaga anaye najja n'avaayo n'ayimirira e Makka n'agaba bannange nze kyabadde kirwa era natele vidiyo nga bwe yali ng'olaba ali ku bulooya tali ku baki era talina naggundi gye yataddemu yadde bamaseka by the way is the most oba nkireete mu luzungu oba mu Luganda ngeri gye tuli puroguramu ya Luganda ye musajja akyasinze okuwa baseeka ekitiibwa. He respects us so much to the extent taliyingira nkayana z'abamaseka n'abamaseka eva abeera wakati bakaluba mu kubeera wakati n'abuuza gwabuuza naye kino kiri kitya seeka mutuwabya ate ono agamba kino nti kati nze nkole ki senga yali musajja ng'alina indiscipline singa ne society y'obusiraamu yamulaba naye he is a disciplined man over respecting people ntegerekese Haji omuntu ne bw'oba toyina ssente oba oli mwavu oba oli munaku akutwala nga bw'oli talengeza wallahi kakati gwe bw'omubeera obubi omubeera ewala olabira ddala nga mubi oba ntegerekese kati mbabuulira mmwe abawoza bampadde wallahi nti Allah nsinakwatagadde ku kikumi kya Haji bankubidde amasimu
talina yadde kyeyansuubiza n'okwogera bino wallahi Allah mujulizi tannantuma nako n'okwekanga yes nze nalabye bavuga buvuzi musiraamu speed alhaqu yuqaalu mazima googerwa tetugenda kubeera olwokuba nti abantu abangi balemedde ku kintu ekimu naffe tubeere ku ekyo no wabula nze naga nti kyolabanga njogedde ekiseera ebisinga mala kwekenneenya wa injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu amawulire bwe gakutuukangako nga gatambudde nnyo weva abaani abagogedde matuufu si matuufu sooka ogekenneenye maki byeyayogedde bituufu bani ate zaaki betondere musiraamu okumutemerera nabo bennyini basabe Allah basonyiwe baba nga bamulowolereza bubi 10 bwe banywedde omwenge ababajwedde omwenge alimbye mulimbi wa 10 n'omwenzi ow'omwenge 8 ombulimba 10 mayiti walere bakubemboka 10 naye ow'omwenge 8 kwata 8 etondere musiraamu bamwetondere bamutemeredde bamwetondere tewalina nsonga temulina nsonga wallahi temulina nsonga gye mugamba nti batuwaddemu obuzibu sente zireeta buzibu how much kati batuwa sere mmeka ekyokubiri Hajibakalu bayinza kumpa sere mmeka muwolereze wana akimanyi siri bubi alhamdulillah la champadde I'm very humbled with it kampe bukali you know omanyi enkolagana yange ne Haji Allah tusasire nze namwagala ku mutima enkola jakolamu ebiki yomu ne Haji Najibu Kivumbi like the way they handle their things baboninga yes Haji abeerayo n'azimba emizikiti no akola ki kubanga Haji Najibu Kivumbi era bano wemogerako ejja kulaba nti waliwo abanvuma ko waliwo abamuga nti oyo omulabidi atotunyumiza alese banabidi aban wallahi obulungi bw'omuntu bamwogerako Haji Najibu waba azimbe muzikiti tatuyita fe bakamera ayita bangi era Haji voice abantu basonda sente ku voice ngensi yonna ewulira n'akwata sente n'akwata amaani eyo n'agenda ye musajja yasooka ozimba omuzikiti gwa Kalina mu Luwero district ye yasooka mu Luwero district genda wanene ngongolo yataddewo gwa omuzikiti omunene genda seeta eseetano mu town yasoose okuzimba omuzikiti ogusinga obunene mu Mukano district golowooza bw'oba tobadde mwesigwa sente zibaweereza ezo ku voice singa tozirya n'agenda okusaba accountability nga n'akawunti zize zize yazihandolinga aterya mubuuza accountability naye amanyi Najibu Kivumbi amanyi nti waliyo agenda omusaba accountability kati okwewala emboozi ya accountability ngawe muziweereza naga inshallah tutandika omusingi efunye $2.3 tutandika omusingi abantu balabe yenkola ya Kaliisa Salam TV oba ntegerekese kakati ogwo omuzikiti oguli awo munene Haji Najibu Kivumbi ye musajja yasinga okunyweza okusiba ennaku enjeru bawali musiba walimu otegedde n'ayogera ku voice n'akikuba abantu n'akigiranga bagaba naye ennaku enjeru zitandika nca n'aziggumiza tuli mu lunaku zigwako nca omwaka ne gugowale ogwokubiri naffe ne tukinywererako ku kisiiba kwa nnaku njeru eya achievement ya Haji Najibu Kivumbi ayinza obutafuna achievement yakwogera ku muzindaalo okusomesa bayizi like banjogere baseeka wabula achievement gyayina eyo nkulu nnyo ye musajja mu Uganda waneeno mu bantu at least at a low price gyetuga nti bali low price si kumukakkanya wabula abatali nti bawalabu baki asinga okugaba Quran wano Haji Najibu Kivumbi yasinga sina mu Maseka nkugambye musajja at a low price betugamba bamufuna mpola ntegerekese kuba Haji togenda yaddaina ku sente ne togenda mubalira mbagagga basembayo togenda muteeka mu line ya Hajibakalu talimu ate kati Hajibakalu ali wala
ntegerekese naye ku bugagga bwobwo obutono yamanya nti Allah kyampadde ngena kimenyamenya nkiweeko n'abantu yasinga okugaba Qur'ani mu Uganda n'abagaba bannange mumpe Qur'ani nzitwale mumpe Qur'ani nzitwale mumpe Qur'ani nzitwale twali twawa Haji King Nassa gwe twaziika embaale yali we UK twamuziika mbaale yaleka Qur'ani za milioni 2 ngaziguze oyo nazi ya atezi yagula jali jejeji zinenzivunule etano nagula za milioni aga 2 Riyadu Salihin bebitabo ekyo kitabo kya Imam Nawawi milioni 2 muziwa basiramu ne baziwayo otegedde ekintu ekyo oye kati abantu abatambulira mu line banajia baji bakaluba Haji Najibu Kivumbi Allah msasiro omugenzi Haji King Nassa Haji Kalisa alisti ne wabanga waliwo kye bakoze nga gwe tekize ate abasajja bali begendereza Kivumbi abaya kuwadde kutoka chanampa anze byango bimanyi no mumanyi simanyi bana musinkana no musinkana but I was comparing over those people not two people ndoza balingana bana nga wembogedde lwakuba nti oli King Nassa abantu bamumanyi nnyo yabikolanga nnyo mu ndeeno Allah yamujjulula Haji Kalisa yebyolede byeraga mizikiti gyazimbye biki ntegerex Najibu ku ssomero ligendo abo abaana abaliwo abatasasula fees basomesa under his money ngazijjamu n'agabanya n'awaayo mulimu ki gwakola aweereza ku mpewo ne bamusasula omusaala gwe ne bagugatta ontegerekese kwerekereza kyebayita al-itharu wa hubbul khair okwerekereza n'obakogo yagaliza akalungi newankubadde naawe olire okakola ki bameka bataddemu ne bagenda e Makka agenda yekka akatalishi basatu naga nti tugende nawe genda ate bwe babeera eri tebamumanya nti Haji ali wano bonna baba ku ibada nyabaliro byawedde mpeera yange ya Allah ekitegeeza Yesu ye muntu gwowe ekintu wakusanga omwogera kaga tabyagala gwolesanga Najibu bamwogerako wa batono abenza kuba bamayino mumanyi ate ebyo kati bagenda okutuvuma kuneeno nga tubogeddeko bana bagenda okwogera babuuze achievements zaabwe ziriwa bayina okuvuma Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti khairun nasi omuntu asinga okuba omulungi yaliwa yaga nti anfa'uhumun nas ye muntu agasa abantu khairun nas omuntu omulungi yagasa abaki abantu bakaluba agasa ati nkubuuza gwe agasa Kivumbi agasa Kalisa agasa kale oli alhamdulillah Allah yamujjula saba Allah musonyo abo betuleeseko nabala eske mbuga agasa newe gattemu inze katsoka tuve ku level y'obuwalimu tuve ku level yaki kubanga nze ndikola mu office ya Mungu nangirira naye bali office gye bakola musi ya Mungu yabwe ngabbo Allah kyabawa ne bagabanya mu kugabanya ne baga nti Allah fe kino kye twasobola katudiza ku bantu so kudiza bagabanya kudiza babanga nti abantu balina kye bakuwa baba wacha abantu tebayina mbugo ogenda mutwalira kyakuwe atamu akumwechi yakola bukozi bakalu bagenda kujja kusaba ya 2 obe miliyoni nzaye no musaba otsegedde kati abatakudiza taafuf okwe okuba kuita batya nkuite kwekusa sikwekusa ya Rabbi nkivunule kye mtima miweufu okitegedde bayina ensonyi bayina ensa la yasaluna nnasa ilhafa togenda kusinkana nga Najibu Kivumbi ataddewo engalo bampeeyo bakaluba nti bampeeyo era gyagenza okusaba gyakolera ngera leveyo weewo bagagga bazimbira ebizimbe beebo kyabajja kumpayo miliyoni 6 ebiliyoni 2 kumalira ekizimbe kyo asaba sente akolere oli omulimu takola kwekusa akola ekyatisha najjako ekitono n'alyako ne famire n'abeezawo nammwe abanajja
kubanga Allah musajja bw'abakoze ekintu akikola lumu kati abalindamu kuzina zasaba kimanyi waliba masembe abana jange ennyumba babagobye mu renti Allah yagantu walladhina fi amwalihim haqqu ma'lum mulimu bempa sente nga musente zabe bamanyi nti no mulimu omugabo ogwomulala ogwani lisaili waliwo agenda okujja mu government haji sina renti haji emmotoka yange yagudde haji mbadde nsaba kino omwana wange tasoma akwatamu wal mahrum ngodda kwabo ngo ojerega Allah tusaba tukumire basajja mmwe Allah batukumire Allahumma amin Allah tukumire bakaluba tukumire skembuga tukumire ajina jivu kivumbi atukumire aji kalisa atukumire ham enterprises oyina yate kirala kabejja ham enterprises Allah tukumire Haruna yennyini sentongo muganda wa ham atene na hivi akola kuba yajja mu kamera ne Yasin Haji Yasin naye Allah musasi katata vejja mu kamera tetagera nagabira mu kamera toli misange ebyo tuina Haji Mutebi kabejja moonlight atoyi ya bilala abikola Allahu akbar nebo litango mukwata ku simu agana nanyi aba basajja Haji Mutebi wa mukikubo wali eri aba basajja emitima gyabwe janjawulo sikubogerera ndaga babuzaako njaba kutwala obabuuze ko Allah bana basasi ne batu appointment kubana nke jini mala sebo kusaba sebo mukadde wange sebo mukadde naga seka buzibu ki olina kyo ngamba nga yagala kimugambire ku simu akimbadde mugati ndeta bulesi salamu mbuseka wacho jimpera ku simu anti abayagala bowa obuzibu aleme kutambuza atekeko okubire skembuga nti Haji seka bowa bwetavu ngamba mbikole neme kutambuza nomugati Haji ndeta salamu era botoka domwa salamu salamu alaykum Haji wadde naga mashallah kino je kiko nengo olabe singa wabadde akumaliriza atera novao nga inabi akozi nagani era mafuta nenga sicho kisiye niya si kamera numwanya abantu abafanna bwe batyo nga mubalwana olw'ebintu ebimu then we are down mindly lwaki at least we tuba tumaze okukakasa nti be bayinamuko ku mugaso be batuyamba ogenda kubaddukirira bagenda kusaba ogenda saba bagenda kudduukirira bwe tubeera mu mizikiti be tusaba tuwalize ebbaluwa ewa Haji Bakaluba ate gw'ovumye mumwandikire ku bbaluwa how will he be positive ku bbaluwa gy'oweereza ng'ate gwe yayimirira mukola ki mukumuvuma wasegedde gono yimirira ku bambuga gono yimirira ku bagundi gono yimirira ku bagundi ng'ate gwe kennyini olina obwetaavu buki bungi obantegerekese kakati kankwe ekyokulabirako tubeetaaga Amiri yaguddewo okuyamba abasibe bo wagirabye okuyamba abasibe mu ifutari amakomerana fact gali 5 bageyayogedde bagenda ab'ekikumi beetaagisa but at least twagala mba big spender ng'omusajja jayimirira akwate miliyoni 7 Amiri umma kamogazi kwata azigabanye bagende mu makomera emisana ttuku ate abalina okuzigaba ate bookolokose nze Bukali ne musirina singa gubadde mutwalo naye bali omusabe miliyoni 7 naga sha Allah sika batusomere ku account ng'alinga ajjako omukaaga ebita gega amanya nti bismillah genda olabirira abantu ate nga tagenda kusaba kumwogerako nga newogenda okubeera tajja kujja sitakabbulu bagiyita izzatu nafsi weewadde ekitiibwa mu ekyo kyoli kati baswadde abagambye nti twaliddeyo muwogo tetunnalya naye tuli proud n'abasajja abafanna bwe batyo ate tujja kubabeeramu ekirungi kyogerweko tetugenda gendera ku majority yes walaikum salam wa rahmatullah kati oyo musajja akola ebirungi wano ku Nateete wano don't speak aba wagira jayidi naddeno wamutuukidde singa wabikola ngagenda obwanvu wamu tugikoneko second emu atolowooza teyawadde yamahale naye kyesitageera kansoke njijeko
Seka egena wanva yahe gena wanvuwa igena wanvuwa tugikoneko lwasongemu kati tugikoneko tugimalirize kubanga kiriwo ekisooka nange nagirabe n'otagiteekako nga video Seka Sakibu Sekimwanyi nga bali wakati leta amahalo omukyala bamuyitani omukyala the name the real name Musiramu okay but namulabye nga alina omuluvu ogw'amaanyi ku ssente namulabye naye ayanomuwa ssente kiwani ekyo nga tukimaze chicken si musajja musiraamu ekisooka simanyi Seka kigendererwa kyeyabadde ku mukwano gwange simukuba wabula simanyi oba babadde bali mu content fabiha ni'ma but bazanyidde mu busiraamu bazanyidde mu bintu by'obuki nikate bagizanyiramu nikati yadde okwegezagezaamu ko kale katulabe ni keso siramu se batuwo nsaba sente mmeke ekyo tebakikola ki tozanyira ku bulamu bw'abaana okitegedde so simanyi kigendwa kya Seka Sakibu kiyabaddeko nja kumubuuzaako oyo habibi mukwano gwange tulabe buki ne ko nikaya bwe yonfu kisooka Sakibu si yagaba nga Sheikh Sakibu si yagaba naye ayinza okubanga baba yabadde content fabihanima kuba ayinza okubeera ne bakola content nga naye kenyini takimanyi bwabanga yabadde content that's bakoze bubi kubanga bazanyidde mu kikiriwa bakoze bubi so kyemmanyi neera wagirabe nga Seka asaba busabi teyabagase Seka teyabagase nti kati mufuuse bami na yasabe busabi ki Allahumma alifu gatta emitima n'ebikoze eki naye teyabagambye nti gwe kati oba mahale era teyakoze wonika wabula kye bakoze ekyo ekikola abambatu bakirabe nga nika ozanyidde mu busira mu ddiini mu mateeka ani ajata isi shahada tanafuluma wabula ajatangaza atereze oba sekyagamba bannange akyabadde bwekiti ne kuba kumanya tekugwayo hizo kuba baleta kimanyi Allah tavunana hizo batata kimanyi kuba ne Umar ibn al-Khattab yali tamanyi nti omunyumba y'omusiraamu kuva nabbi nga wali nabbakali nga Umar utamanyi nti ennyumba y'omusiraamu bagikonkona emirundi egi wallahi nga takiwuliranga ko ku nabbi nga ate yamiri omusajja nagenda Umar nagenda nakonkona ennyumba ya sahaba nakonkona najiremera sajja namufuluma nga ne amiri gwatamanyi nti omusiraamu akonkona emirundi esatu namuga obujulizi obujja nti nabbi yakyogera ngaze sikimanyi namuga nti nabbi yakyogera buuza nga nabbi yakyogera antegerekese umwana gati wallahi mbadde sikikola ki gumu ebiri esatu ati sekyo tatata wa mukko kubudde no response tatata salamu alaikum atoto labuli mune salamu buli wokonkona tata kasajuwere esatu salamu alaikum mulinda mu dakiika itamu tusaba Allah atwanguyize olunaku olwokutaano bannange zigenda kubeera essaawa 10 tugenda kuba tuli wano eno ate tugenda kuba nga twogera ku nsonga ezimu ez'endala bwe batagenda kuwa valentine valentine si ya mu busiraamu tugita hubbul eid jetuba tukomyawo hubbul tunaba tenatuuka jakwa yayiseeko dda yiye ntuuse sibe Friday nyini is it Friday nyini bas kale tuko tujja okutandikira inshallah barakallahu fikum wa jazakumullahu khair Kibla Travels wamu n'ebitongole ebirala Karim Fashions wagambye Karim Fashions Adon SPK Adon SPK tuwalinge jangu abantu bakulabeko